Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Oktoba twakulaga emboozi ng'abooluganda lwa Julius Bukenya balaajanira ab'ebyokwerinda okuyimbula omuntu waabwe. Ono yali yakwatibwa ku bigambibwa nti akolerera bbomu ng'ab'ebyokwerinda baamunona mu mmotoka eyakazibwako erya drone. Bukenya yaggyibwa mu maka ge ng'ab'ebyokwerinda balondoola ssimu ye. Nti ate yateguulula bbomu gwe musango gwe bamulanga. Bawange nalini wano nga naakazaala drone nejja nemunona nga bamugamba batulakinze essimu gy'alina. Kati oluvannyuma lw'okulaga emboozi eno, Bukenya yateereddwa nga tateereddwako kakwakkulizo konna wadde okuggulwako omusango. Atunnyonnyodde nga bwe yatwalibwa e Kampala nga bamwambazza akakookolo nga bwe bamubuuza lwaki akola n'abatujju nga ye akanya kimu kwegaana. Bagamba atandika otya okuteguula bbomu ne bagamba nze ne bbomu emuŋŋamba sigimanyi. Bw'atyo yateekebwa mu kinnya ky'agamba omutaali kitangaala kyokka nga yasangayo abantu abalala abali eyo mu kinaana. Naye nga buli omu simanyi kye yakola, abalala bagamba nze bankwatira bwereere, abalala bagamba nze bantulaake nga tulasingizi ku ssimu yange ne bankwata. Agamba baamugyangayo nga bamubuuza akaana n'akattaano ng'oluvannyuma ono yayitibwa ne banne abalala 4 buli omu n'addizibwa ebibye bye yakwatibwa nabyo. Twatubuuza mwajjamu abakwata naki, bagamba nze bankwata n'essimu, engatto zange, omusipi ne 200 babinkwasa ngamba tambula ogende. Ebbanga lyamaze mu buwambe agenza okudda ng'ebintu bye byonna byasaanyeewo. Emirimu gyange yonna nga gifudde, obutima bwange bwonna nga babubbye, eryato abato nga baalyasayo nonna nga eririiwo. Amaaso yenna bwe ntandikira sirina gwe nja kyakulya, sirina kapito wadde nonna kapito wange yasaanawo. Omwami wange yakomyewo naye talina mulimu gwakola, talina kyakola, yasangawo yali akola ng'emirimu gyavaawo dda baagiwa abalala. Bukenya ayagala ab'ebyokwerinda bwe baba bakutte abantu ne bazuula nti tebalina musango bayimbulwe mu bwangu okusinga okubakuumira mu buwambe. Abanga alina omusango bamutwale mu bunaani, waba talina eziwera wiiki 2 oba mu mwezi gumu amuta agende wabanga talina musango. Bano basiimye nnyo Spark TV eyakola emboozi yaabwe. Twebaza ne Spark TV omususuzi omukulu Abuse Runyigo, webale nnyo nnyini ddala okubanga ensonga eno nayo wagirimu kuva mu ntandikwa paka olunaku olwaleero okubanga tufuna Bukenya Julius Nyerere. Jamiru Kivumbi, omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu eyakulembeddemu enteekateeka eno, alaze okusoomoozebwa kwe bayitamu naddala okulwanirira abantu ababa bawambiddwa. Kya buswavu nti abantu baffe bakwatibwa ewatali musango ne bagenda ne beebakaayo mu makomero ebbanga n'ebbanga eriwera nga tebafunye kuvunaanibwa kwonna. Ekyo nno kyongera okunafuya ebitongole ebyokwerinda, ebitongole ng'ekyesiiga eddamuzi n'ebitongole ebirwaniriza eby'eddembe ebiri ku mutendera gw'ensi yonna okubanga byongera okulaga obunafu we buli naddala mu kutulugunyizibwa kw'abannansi kubabeera basanga. Omuntu gwe basiba abazizza omusango, naye kati kitwewuunyisa gavumenti yagenda kulwanirira ddembe lya buntu ate kati abantu banonebwa mu mayumba kiro. Era nenkubira gavumenti omulanga etuyambe ekole ekintu kimu, yeesonyiwe malembe okuwambamu abantu. Ebikolwa eby'okuwamba abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bifuuse baana baliwo nga bangi tebamanyiddwako mayitire. Gertrude Mutyaba, agafeeyo ku Spark TV.